So what are we doing? Two quarter just go and feel it. Are we running? Yeah. Okay. Papa, tugende. Yeah. Waliwo bekiwadde omukisa abantu abamu abatabadde balungi nnyo abamu nga beerimbikane mu mirimu gyange ne baga nti ezo zange ze nazikola oyo tukolera wamu bwe mpandiika nga muwa naye bwagiranga naye ampa badde babikola nnyo nnyo oyo temumubuuza tajja kujjayo eno twagaba ne tukati nze eno nze mpandiikira nenyimba oyo mumuleke kati bibadde bwe bityo naye emyaka 33 gino ndowooza nti gya buwanguzi egibadde gisaana okujaguzwa ngijaguze kubanga ndaba nti ngiwanguliddemu ate gye emyaka gya mukama waffe Yesu weyaweza singa nti nze ngenda kukomaawo nze ate nkyagenda bugenzi mu maaso ntandika butandisi kwa 3 tosaba okuwoli ku bantu June we gw'omukaaga bannayuganda mbakoola nammwe abatali mu Uganda muli bweru nga musobola okudda mujje mulabe ekintu ekirala nga kyanjawulo 11 June ku Serena Hotel mujje mbasiime nange ate nammwe mwendabeko namwe munansiima n'ekivulu kya muto wange Mesach Semakula nga 9 ku Serena Hotel nga 19 May nakyo bannange mukijjule wakiri abantu abuleko wabateeka ne mumukole bulungi kubanga mulabye nga omutima gwagaliza okuva edda nedda twakava mu mbaga twagikola 10 ogwe 12 Mesach Semakula yakulemberamu abayimbi abayimba ku mbaga twamwekanga nga twamugamba twamusaba onosobola okubeera ku mbaga yaffe yetukinaga nti mukiŋŋambe mukirekerawo mugende eka yatukola bulungi embaga yaffe najja agikyankalanya n'agikyankalanya kati naye mpulira okumwagaliza ebirungi bingi njagala buli kintu kyonna kyeyeyagaliza kimukolebwe n'olwensonga eyo nange shoye njogerera bintu birungi byereere nga 19 May abantu bamukolera ebirungi bingi babeereyo. Papa ebigambo ebisemba oba sinakindi otuweemu akantu nga bekatambudde kuba abantu besunze okuwulira eddoboozi lyo mu nsi eno okozeewo ki? Okusooka njagala okwebaza ku Saaka webala omulimu gw'okoze mu masomero ne mu Buganda okutwaliza wamu kubanga ekikwatagana n'ennono ekyo kikulu nnyo era ntera nnyo okukubiriza abantu bangi waliwo nafulumya akatambi nga waliwo buli lwengezaako okuwaana Buganda waliwo abanyiiga sola nembaga nno kyengezaako okuzimba nkugamba nti naawe weyagalire mu kifo kyokola ki kyoli era tekikwasanga nsonyi bwe nkwewaanirako nti ndi Muganda naawe ngamba ndi mukyoli naawe ngamba ndi muteeso naawe ngamba nti nondi bwe nti ekintu ekijja kutuyamba okukuuma ennono yaffe kuba kati olaba abaana abakuze ennaku zineesa eweddewo tebakyali mu nsa olaba ebigambo eby'omunda babitwalira ku ngulu byafuka ebyekyama tebikyali byakyama fugge olaba oli ateekawo kamera n'akubawo ekigawa buu nga n'atawulira nakwesisiwala noga oba akitegedde kyayogedde oba olulimi tategedde kyayo mayibo mayoli bw'aba awemulira mu lulimi olutali lulwe lumutawulira bunene bwa kigambo kyakola ki kyayogera naye kyabeezangawo abaana zaalinga nnyimba bwe zityo kyensaba
Mukama gwali nti akyakutwazise tolekera enyimba ezo oba musomesa at least abaana bava mu ssomero nga balina kye boyongedde okukola ki okufuna ne babotendese nabo babeereyokko bayambe kubanga enyimba bwe zito bwe zinaabanga teziri mu society nga teziriimu buyinza okukola ki buyinza okutugwira kwaffe zaatukuza zaatubuulira zakola buli kintu kyonna era ne tuba basanyufu kimanyi buli muntu ajja kwenyumirizaamu kimanyi buli muntu bangi badde tebamanyi ani Saaka abangi ennyimba ezo bazimanyi mubazadde abaana ani tebamanyi ani yali behind those songs naye Mukama yeebala akutuwazise paka kati era tusaba tolekeraawo nsaba bannayuganda tuwagire omwami ono kirungi nafunako ku idea eyo naye nekinsooka kinyinga obunene nga budget ntono naye kansubiri kijja kutuukirira nga ŋŋamba nti luli waliwo lwe twajaguza muzeeyi eri wamala ku Serena natunuulira we nali nnyimba n'entuna ne ŋŋamba ekintu kino singa kikolebwanga omuntu mulamu ng'ayambadde essuuti ye n'atuula awo ne famire ye abantu ne bajja ne bayimba ennyimba ze abantu ne bawa testimonies zaabwe ne bamuwa ebirabo ne bakola kinga akyali mulamu tekisinga abasajja mwebali ba Moses Matovu baani bingi bye bakoze beetaaga bamuzeeyise batta baani beetaaga okulagibwa nti n'ensi yasiima ebintu byabwe nga bakyali balamu kakati yeyo idea nawe mujje twebaza abasajja bano ffenaffe yes kati saawe no batuyita bamuzeeyi era abana bagaba muzeeyi kindamu gumu papa oluyimba olwo gwoba waluwuliriza ddala bulungi nnyo lukujjukiza ki tuwe ku flashbacks wakati gwalutuddemu ate ebiseera omulaka mwaludigidda nnyo so tuweemu ku biseera ebyo oba Mesach Semakula wali okola ki ebiseera ebyo nzijukira nali kira primary school kyenda mu gumu nakolera ku 7 yange oluyimba olwo lwafulumira lwakyaka nnyo era twegomba nnyo mitala Maria gamu ku masomero nga buli mwana akula yagadde okusomerako emitala Maria babanga tebayimbye ng'ate n'omupiira bagusamba nnyo nga ne mu academics bali balungi nnyo naye okusingira ddala music yabatunda so ekirungi kiri kimu nti oluyimba lwali lulungi lwalina obubaka bulungi eyo album yatunda nnyo kyobola mwami Saaka bwe yazze n'aŋŋamba njagala onziriremu oluyimba luno omutima gwankubye kubanga ebiseera ebisinga ekintu bwe kiba nga kyakola nnyo kibeerako ne criticism nnene ebiseera ebimu naye nemmala nenzikiriza ekirala nti mwami Saaka ebimu ku bigendererwa alina kyatayogedde nti agenda kujaguza emyaka 33 ng'ali mu buyiiya bw'ennyimba zino ez'amasomero ennaku z'omwe zigenda kuba mmeka 11 ogw'omukaaga ku Serena kati nze bwe nvaawo nga 19 ogwokutaano ku Serena mwami Saaka yagenda okuddawo nga 11 ogw'omukaaga kakati kyekimu ku kuzuukusa ku mirimu gye kati bwe yagadde okuzuukusa ku mirimu gye n'agamba nti oluyimba luno kaluddibwemu kuba lwe lumu ku nnyimba ze ezakola ki ezasooka ate ezasinga bwe tutyo ne tusaba Katonda atubeerere wa kisa atuteekeko omukono gwe atuwe omukisa atuwe buli kimu tukole ekintu ekinaanyumira abantu so tuleme kwonoona bwonoonyi era kyemmanyi Katonda agenda kututeerawo ekisa kye tuveemu nga kyetukoze kirungi. Papa wawulidde otya nga Saaka kutuukiridde n'agamba oluyimba olwo nkukwasizza? Mwami Saaka ono aludde nga nange faani wange nga bwenkola akayimba akalungi y'omu ku bankubira akasimu n'aŋŋamba akayimba kadde kayitirivu wano wagenze n'okola booti ne booti akadde ka mulembe era bwe wabaawo akakyamu ankubira n'aŋŋamba nti kano bakandikyuseemu bwe kati kakati ate Katonda najja akikola naye musiime ffe mbisa abasajja yatukola ki yatuwandako eddusu atumanyi eddusu ly'omukulu lisiba bulungi ebbaasa tuyina enkwatagana yaffe eyo mu ngeri yo kati onkoze kyaki abantu b'e Uganda kati ojja kugirawo n'olaba enkeera nga bagana naye omusajja omukulu Mesach ennyimba zimuweddeko atandise okuddamu ennyimba z'abaana atandise okukola biki naŋŋamba nti nyamba okinkolere naye neŋŋamba why not
bw'abanga omuntu mukulu yantumye sisobola kumunyooma naye alina ensonga ze lwaki gwakoze eki nze gwagambye kwe kujja nga kanonye producer Pademan ne tukola appointment ne tujja era tutandise. So first session yali etya okuva olutandikidde from zero n'okutuuka kati we mutuuse wandaba ne sa awali kati tulukoze kati so far tusobodde okwachievingako 40% ku kintu kye twagala kuba tusoose okuzimba gundi sketch yalwo then oluvannyuma tuddemu tutandike okumanya nti no tutuuseemu kaliwa tulekemu kaliwa tukole kaliwa akananyuma ajjukira ebiseera ebyo ennyimba zabanga mpanvu tuteeke mu budde obutuufu bwe tulina okubamu naye nga tetuluzinze makulu gaalwo nga lusigadde nga ddala ngeri ennyimba bwe zeetaagisa si kirungi kuddamu luyimba ate nota impact yalwo ate nekibanga kiri kisinga kino kiba kikyamu olina okukola ekintu nga kyongerako waakiri oba kale nga kyenkanankana nakiri. Okay, papa ani asetolinzeko simu ezirinkadi mu kino studio ebyo byonna katusuubire maaso ewayinza obbaayo ka vidiyo ani ali mu kintu ekyo naye kirala ani agenda okubeera ne rights ku luno oluyimba kakati muzeyi Saaka mwami muzadde yazaala omwana muwala waffe bamuyita Diana ali eyo yali emabega wa muzeeyi kati ne muzeeyi yennyini ebisinga expenses ze nga ezo eza vidiyo nabiki naye ate nange ng'omuntu omukulu sisobolaga nti muzeeyi ate musikambule mukadde waffe nedda nange aweetaagisa nja kuyingira rights zize luyimba lwe. Okay. Papa, naddala guno omulembe gwe tulimu ogw'okujeregerera wamu n'abavubuka okwerabira. Abantu bangi nnyo abavubuka essaawa zino omulembe guno oyinza okwogera ku linnya lya Paul Saaka lya Sir Paul Saaka nga libajjira mu mutwe naye basiigira ekifaananyi. Sir Paul Saaka ategeeza ki erinnya eryo litegeeza ki eri music industry? Ennyumba tosobola kugikomerera nga tegafuna musingi. Amabaati oba ogakomeredde kuki? Ennyumba erina okuba n'omusingi ne bagizimba negenda corporate ne bateekako ring beam n'ogira then n'okomerera amabaati ago aganyuma